Ekizibu ekiriwo kati nga ffe balooya twagala nnyo obujulizi. Okitegeera nti nno ku studio tewali kamera ziraga kukuba. Studio tewaliwo kiraga violence yonna. N'omwana gwe baakubye tulaba kagalo kamu kokka bwe kati. So ne tugamba nti ku Chameleon engeri Chameleon n'abeera awo nebulayo wadde ajjayo akasimu okukwata fight eyo. Chameleon ng'ali awo ali mu kulwana n'akuba ono n'akuba oli ne batalekodinga wadde amaloboozi. So eyo eri lesson eri abayimbi bonna nti balina okukola studio zaabwe. Si mu bubi nti Chameleon yes akoze n'aba producers bangi abayagala okukola n'abayimbi producers abato okuleeta generation eri enkadde okugigatta mu mpya. Naye waliwo ekituuka omuntu n'afuna amaanyi mangi nnyo n'abanga takyalaba respect. Nze ku nkola yange mba ndaba nti Chameleon talina sasula Baur ssente. Mundaba yennyini. Cause Chameleon okukola oluyimba ewa Baur kireeta bakasitoma bangi. Mu kwogera amazima twakola ennyimba nnyingi tubadde ngawo twakolera Kiboko Fire. Baur yali studio yali eguddemu wansi nga ba eno betuwadde zikatono okitegeera ba atini nga bali eri bamukuba engoma ne tuleeta Kiboko Fire tugikole wa Chameleon ne Chameleon nagifandinga eyo gundi nze kennyini nagifandinga eyo project ya Kiboko Fire bitwakiriziganya ne Baur. Nze kennyini olaba nze nakwata Chameleon nze kennyini nensasula video ya $8,000,000 ya Kiboko Fire nga Chameleon tataddemu wadde n'oluki naye ate amaanyi ga Chameleon ku luyimba mulinga yabanga ataddemu $2,000,000 okitegeera olw'entalo zazzaalwana olw'ebiki byazenga akola ki. So yo okunsasula oba okugamba nti kale fanze okuwa kolabo njagala mpe $3,000,000 tasobola wabula okuggyako laavu n'agamba ono omwana kamale gakola ki. Era nze navaayo mu badi era mu luyimba lumu mwe nakola bad character studio yange okitegeera ate nga twalukola bangi kuliko nze kuliko Baur kuliko Chameleon naye nze nalukolamu nange nenkola mu studio ki. Naye sisabanga Chameleon wadde n'olwataano ne muganga Chameleon mpayo olwataano twakola oluyimba oba ndi bubi wabula opportunities ze yampa nzikozesa n'abantu abalala ne banzikiririzaamu nti olaba omusajja yayimba ne Chameleon olaba okitegeera nkizaako kugamba. So kati ba producer balina okumanya nti enkolaganayo n'omuyimbi ki. Waliwo enkolagana mu music waliwo kye bayita scratch your back I scratch my back okitegeera nti biba bya Chameleon kujja kukola luyimba wa Baur twali tusobola musasula ssente n'atamwogerako ninamugamba ne logo togiteeka kukola ki togiteeka nga abazungu bwe bakola ennyimba z'abazungu teboogera kwa producer ensonga lwaki tukoze ensobi nnyo mu music industry wano tandika okumentioninga nga ba producer ne studios mu nnyimba kiri very unprofessional cause your credit nti producer abeera ne company nga olaba nti wa MTN erina okugula ogirange producer wadde akoledde oluyimba gwe kasita omusasula ezikola oluyimba alina okusasula ezimulanga nga MTN bwekola ki ogirangire campaign zaayo biki kitegeera kati fano tukikolera ku bwereere omuntu ekyo takiraba. Producer bamaze okukola oluyimba nga nakamala okukola naye wano oluyimba olwange olumba nakafuluma bwe nti wali nga ataddeyo oluyimba lw'omuntu omuki nenze nsigala ku luyimba lwe lumu nennoonyeza video nenkubira aba TV nenkyalaba n'aba BTM nenkuba amasimu tiimu za bloga bonna ne mbakola ki tuli ku project etya manager n'anoonya ssente n'ateekamu ali ku project etya producer baatudde waka okitegeera. So wabeewo ka respect yako nti ddala mbutuufu ani mukulu mu business era producer ofuna ssente zijja zitya ng'olina omuyimbi owakabi ekifula producer okuba owakabi si kukuba nnyo bidongo. Kino kankibuulira abantu ekifula producer owakabi si kukuba nnyo bidongo kubanga olina abayimbi abaakabi b'okubira abali ku promotion. Buli producer waba n'abayimbi abali on promotion n'ennyimba ze zigenda tuuka mu bantu. Teka look kankweka example nze nakola ne bannash ffe twali ba promoted artists nti buli producer wetaaga promoted artist yatya yali ku front line nti buli kaseera bamuteekamu ki ssente. Buli promoted artist oyo bwakuvaako wakawa batalina ngeri gyakola ki gyagenda kuwulikika.
tetusobola tegeera Baur nti akuba ebidongo nga tamaze kukuba baliwa. Naye ekikola baliwa ffenna tukimanyi promotion. Okitegeera yes ebidongo birungi ne bwetago so ka respect yako nze bwe ndaba navaayo era tebampadde ssente era biki mba ndaba nga guba mululu n'obutasiima nze ng'omuntu nga bwe nkiraba. Cause omuyimbi yena bukasita akukkiririzaamu naddala nga yeekoledde legacy ye najjeewo naawe ekyo olina kivaliwinga tekivaliwingika ssente. So naawe olina okujjukira nti singa abayimbi abo bonna batuuka ne babuuka oyo bwe tugenda tumubulira ebizibu byaffe kuba producer olina obba mukwano gwa muyimbi. Omuyimbi akunnyonnyola nti tetulina mwana ssente era ebiseera ebisinga producer gwe atandika endongo gwe alina obbeererawo abayimbi. Omuyimbi atandika talina n'omukubira eŋŋoma n'agitwala n'agipromotinga natandika onnoonya abagagga. So kati producer oba tobeereddemu muyimbi industry egenda kugwa wansi. Okufuna amaanyi mangi nnyo ate nga tetumanyi ngeri yagakozesa kyekireesa obuzibu. Yensonga lwaki oli nti wadde baanyize ne Chameleon naye ayogedde ebigambo biki nti yes mu kusooka ffenna twagamba Chameleon yakubye omuntu nakubye naye ate oli byayogera bisukkawo n'ogamba osanga era alabika alina we yakoze eki we yasusse. Omanyi tuyinza okuyomba wano tulaba wano ku radio tubeerako naye omuntu kunsangako nga mugamba mbu ate gwe oli mulema togera ku issues zennyini kati bw'otandika birimbu ate oli mulogo watta abantu evidence bagenda zikubuuza. At the end of the day kiddayo omuntu n'agamba no tebikyali ebyo it's all about politics kubanga oli yeesimbyeyo kati you're tarnishing the name. Okiraba nti awo kiba kikulidde mu kusooka obadde ofunye sympathy vote kati ate bw'oyitiriza the comment was to be Chameleon yankubye n'ekyokukola posta kiri fine. Ffenna era twagambe Chameleon amukuba atya ne bwe twalabye ate ebigambo ebigenderako wali oyinza olowooza birimu ekigendererwa kati ekyo kitta ne appetite y'omuyimbi omulala okujja okukolera ewo kubanga agamba nange bwe naakolera eyo omwana omuye nanjerega mu bantu nandabisa. Music wa fake it until you make it. Okitegeera nti ffe abayimbi tukola video ya bukadde ya miliyoni nga ogambe nti kati tukola video ya miliyoni 8 ku Kiboko Fire naye abantu bamanyi video ya miliyoni nga meka 2 twatekamu sente ki nyingi nnyo abamu bamanyi n'okumanya hotelo zinyimba zaffe mwe tubeera. Okitegeera so kati producer olina obbeererawo omuyimbi nemba munyiize mutya ebigambo bino byogera oyinza obbanga gwe mu kusooka bakubye nga gwe nga yes kituufu oli mukyamu nate n'omaliriza ate gwe ng'okoze damages ki nene nnyo cause bagamba two wrongs can't make it right. Kyabadde kyangu nnyo already waloopye. Okitegeera kati ate wataddeko amawulire ku misinforminga biki ate onasa abantu ate ono biki dededede. So ndabanga mwanditudde wansi ne buli omu yeetondere munne kuba kati buli omu yasobezza ki okitegeera. So Baur ne Chameleon nze nabagatta baali tebakolagana kiri awo nze nabaleeta ku Kiboko Fire era okuvaawo ne bakwatagana era nejesiri. So kati wendaba nga ate olutalo olukoze eki luzeewo nga ate nze mbadde ne Baur emyaka egyo gyonna nkoze ne bannanki ngera Baur waali twakola ne Baur yakola ekitangaaza. So mba ndabira bijja kuggwa naye obuzibu obuliwo nti nno kati newebiggwa ebigambo ebyayogeddwa omuntu bato kyasobola bimira mu butambe bisigalamu oli ne bw'omugamba mbu amusore buli waddayo ku kitimba n'alaba ebigambo bye wayogedde birina engeri okitegeera. So eri lesson eri abayimbi mwenna nti munnaye kiyinza okutuukako buli muntu yenna ava mu mbeera. Yes nilwakuba nti wano waliwo social media kati n'okoona ku muntu bikitabamanya na kumanya nti abantu abamu tuyinza n'oba mu studio oli n'atamiira ye nakukola ssebe ebyambi ono olw'okuba oli sita naawe n'oreactinga ng'omuntu. So ekyo era ngamba nti yes ebyo byonna byabaddewo naye saagala bakyesigame mbu ate Chameleon ebyobululu bya bululu bino byabadde bya music. So kati bawule Chameleon omuyimbi bawule ne Joseph Mayanja politician. Nze ndi mutabaganya nga ogambye abantu abo nze nabagatta era nkwanjulidde ensonga ezireetera obuzibu. Kati ekyo mbadde njagala kunnyonnyola nsonga oli lwaki avaayo n'agamba Chameleon tampadde ki ssente.
asobola ozikuwa singa oba ozisabye era naye najjawo olulyo lwa Sseruganda. Oyagala ssente mmeka? Nti kakadde kwata, teri kuteeka muloogo, teri kwogerako, si okitegeera. Kitegeeza Chameleon agenda kukola studio ye amuyite buyisi, taddamu kugenda ku studio. Bino kubanga omuyimbi owakabe wajja ku studio, obwana bonna bwa upcoming bubugamba yeno studio yennyini. Kakitegeeza advantage aba takyagifunye. So temuteekawo ntalo na kuteekawo olutalo lwajjawo wakati w'abayimbi ne ba DJ. Tubadde tululwanye, COVID-19 etuyambye. By the way, twebaze COVID-19 etuyambyeko ku lutalo lw'aba DJ n'abayimbi. Inkolagana kategenda kuddawo. Naye luli DJ abadde asukkulumye ng'amanyi ye nannyini ndongo bwe mba sikuzannye, babadde ba promoting ennyimba ezitalina kupromotingibwa. Kati ssaawa zino olimba terusobola yitawo byakujubisa kubanga luli badde balukako abantu n'aluddamu emirundi 10 n'oteekamu obuwoggana, olw'omwana omulala taluteekamu buwoggana. Kati ssaawa zino bya competition. Okitegeera, ogamba oli DJ zannya music abantu banyumirwe. Okitegeera, bw'ogamba mb'otandise kukola nnyimba zo, kati ssaawa zino lwaki ba DJ tebakola nnyimba? Lwaki tebakola nnyimba? Ate abayimbi bo bakola. Okitegeera, kati ssaawa zino lwe bakitegeera nti to promote a song is not something easy. Ne wali ozibira munne emikisa olw'okuba gwe alina opportunity ezannya ku bbaale abantu we bajja. Muno n'omutira business, gwe toli muyimbi n'ogaana omuzannya, tokifunyeemu, takifunyeemu, gwe obulamu bugenda sigala butambula bulungi, kyokka munne enkyoge namala gwe kennyini omposting nti awo baagwa. Gw'owulira otya? Oza weyandiza n'okubadde twandi mugobye. Okitegeera, ffe bwajja tusobola n'omu album nga 10 za bwereere kubanga tukimanyi uwakagenda kugenda mu bantu ategeera. Okitegeera, kankuwa example, okudiringa ne Chameleon kiringa woolaba nti wenna dirinze ne Shiba. Okitegeera, nti olwo oluyimba era mbaluwa muyimbi muto omunafu atali wa kabi n'obarwriter bwange wandifiiriddeyo. Ne kati engeri luno oluyimba gye luliko omuntu w'amaanyi n'omuntu akakasoga olaba Shiba ya luyimbi ne lukola. Kitegeeza ate olwa upcoming. So yeyo ensonga yange gyempa nti Baur obusungu bubeere buki butono n'ebigambo bibeere biki kubanga time egenda kutuuka guno mwaka tuguveemu tudde mwaka ogujja. Zari bw'oba oyagala nnyo politics we Uganda, lwaki wava wano n'ojja business za wano, business zo wano n'ozinvestinga mu nsi endala? Lwaki ensi endala gy'osasulamu emisolo? Lwaki ensi endala gy'ogulira OTT? Lwaki ensi endala amasimu gaayo bw'owagira? Lwaki tojja wano business n'ozikolera wano? Bobi Wine n'omubuuliza wano, ali ku TV n'okuba essimu nti bannange Zari, oba oyagala Bobi Wine akunnyonnyole credentials, tagenda kubeera ku kitimba ky'okumanya mbu nno gw'onyaba oli live. No, abeera ku TV, abeera ku radio buli kaseera. Ki ekikugaana okuba essimu mubuuza ekibuuzo ekyo? Kubanga abeera musajja buli lunaku ku TV, buli lunaku abeera ku radio. Mirundi emeka gye wali ogenze ku live ya Bobi Wine n'osaba okubeerako omubuuza ekibuuzo ekyo. So kati bodda ku page yo ebeerako babbaabo. Okitegeera, kuwenyigira ne gulunedi oba otunyiiza. Nze obadde kyali wange nnyo ne gulunedi kyali wange. Ne tujja kutuuka twogera amazima nti oli ku mutabani wo gw'ozannyirako. That's even bad news for you, omuntu okukiwulira obuulizi nti you should oyina n'okusasula amawulire ago gaveeyo okuwulira nti Zari gulunedi. That's very nemba ne Baur muntu ananvaayo. Okitegeera, at least yagala abasajja banno, but nebigende ku bwana buto. Okitegeera, kati bwana ye bulwalira obwereere ebintu ng'ebyo, ogenda kuddawo ensi ogenda gigamba ki? Okitegeera, ne bwoba siggwa abo mukoze eki? Abumusiize. Okay, mama ulirireko Aganaga ngayogera ku nsonga ez'enjawulo. Ayogedde ku ensonga za Chameleon ne Baur. N'agamba balina okuba nga bateesa bakkaanya ono music eno industry bamukwano baludde nga bakolagana, buli muntu yeetaaga munne. Naddala Baur, Aganaga agambye weetaaga Chameleon okusinga bwakwetaaga. Yes, Zari owulidde naawe. Aganaga ayogedde ebigambo bye si byange nga Swin Love. Yes, naye bwe tuli mu mbeera eyo bwetyo. Munzikirize nsigning out. Bamera Swin Love, the fresh voice. I sign out.